yakatuuka yiyo biggi ezze ku musolo yiyo biggi ezze ku musolo biggi ezze ku musolo you biggi ezze ku musolo basebo ne banyapo yeyo you biggi president convoy yeyo ezze ku mukolo ezze ku UNRWA wano hano munsonyi okuteekamu ekifaananyi ky'omunyampi ezze ku UNRWA kugikiya yalinga nanti bigana ku abantu bagamba teri cleared yiyo kale asebo ne banya abatuwuliriza emmotoka yiyo eya Kyagulanyi Robert UBG Lukaga 667 mbu bagibanja aba bagibakola biki kwegamba yiyo moroka y'omukulu bane yotuka sharinga Ibrahim Kavuma presenting Ibrahim Kavuma ku presentation Ibrahim Kavuma ku presenting you yakuwereza byonna ebiriwo ekiriwo byakudduka byakuyirigoma kyoyina okukola kyeyalinga mangu yiyo biggi bulletproof car bulletproof tugenda wali mu customs very fine. UBG. It is fine. Okay. Hani alimu. Nanyini wayo yalimu. Ndowooza owulira yiyo ezze ku musolo ozamulaba ezze ku customs gye bakeberera ebintu processing byonna yiyo seeka boto dawa bano bali wano tebamanyiwa bali awo eya kyarabata basitayira abasirikale beebuuza ali awo eyo bajja batajja eno bagambye eno bali awo eya yes n'abasirikale tebamanyi oba emmotoka eri awo eyo okujja ku musolo bateri awo eya nabo bali awo bakubaganya naye gwe Bobi Wine abakuba rabada basitayiro banange rabada benyuma Bobi Wine webale kujja bane otuuka sheyalinga mwana wa mama uba waka Afande soko afande motoka emoroka ya mukuru ngala ji moka ya mukuru soko ve afande afande motoka ya mukuru soko ve afande agala jitula mutula moro kwado yala kola mutula gate kwa wano bagambye waggulu gwewa
Temuyingira moroka. Yafanda yagala yingira moroka itamukwatako. Wane biche ebiyidde mulabe ekiri ekire waliwo ebiyidde babatidde motoka ya bulletproof. Bane sharinga. We are still few. This is Ibrahim Kavuma on presentation in Moroka y'omukulu Ezeku Customs ngawe bukiraba nante badde bagamba teyayita mateeka mbu atembu ki kati mbuki kati tubuuza mbuki kati mbuki tubuuza muna mwena ba Museveni badayibata mboroka teyawa musoro mbukibi kati tubuuza kino ki ebwe Bobby omumanyi yubi bayita gibi UBGG n'abamanyi gye bayita Kyagulanyi Robert Sentamu Hamadika manyi sharinga ya mulina Ibrahim Kavuma presenter mwibalire ddala kubeera ku page teekako notification nabagambye muteekeko notification beero tuli kuddukaye obukowu tetulina kurelaxingira abadeni city abaana bali kudduka naye tebakoowa labakeizi si byangu tumenyeka kati yolina okukola kyeyalinga oteekeko notification bell nti Kavuma wabaze he comes with credible n'amawulire agasinga okubeera mwanange nfa kasipidi ke batuvuga keeko kasipidi keeko yiyo mugamba Hamadi njagala mbawulire nkooye banange mwebalire ddala mwenna abaliko kyolina okukola yongera okusharinga kino kyamaanyi bikana kuba tuzalawa. Okay, you can come. Tambula boss wange. Waliwo agambye all journalist on wanuka banji emotoka ekifaananyi y'abasirikale primary yao basirikale abali mu civilian basebo ne banyabo ene motoka yejje tugoberera wemba mujjukire ene motoka y'abapoliisi ene motoka yenebere wa Bobi Wine muki mukati buli kaseera gye tusiba tubagamba UBG 490 B emotoka oli omusajja oli yagivuga oli ataddeko enkofiira buli kaseera mugikube screenshot mugiteekeko akuba mandiska emotoka etusumbuwa buli we tuba tulaga emotoka etusumbuwa anange kati tuliwo anaine emotoka kanje kube screenshot wano noyo omusajja yagivuga bana ine emotoka ekirungi beekonye mukama katonda akusaasire kyekisajja ekyo bana buli wenkiraba mpulira obusungu ekitaddeko enkofiira ekyo kitaddeko enkofiira mukikube screenshot ekyo ono gayi mu poliisi oyo gayi mu poliisi kitutambulirako buli kaseera ono gayi alili tatya kamera nze kyeyansoberako oyo gayi oyo gemulaba yoyo gayi mu poliisi tewalidika
omulaba yunangobye ssebo annemeddeko ali kumbuuza mbu ayimiridde etya sajja kinnemeddeko laba excitement y'abantu. Everyone is excited around. Mani kino kimbega kinfuuse kimbega nakyo bannange. Mbega afuuse embega. Mbega afuuse embega omukwata ate nayo olutalo ana tulina obe exposing ana so kingambye nyimirire ntya kirabe kikiri wali nakane kiddamu nekindaba kikiri kuba ekifaananyi kijikuba ekifaananyi kikiri wali mu red kastamula bakakofiira ka red kingambye kati gongamba ki namugana musajja lwaki otambulirako so nekingamba nyimirire wawe wensobola kama Katonda kino kiri wano. Aina kyayagala kyemaze olaba kwakuba oyo yeggayi gwe tusiba tu exposing emmoroka ye yiri wali eri UBG oba 490 oba ki eyo yabeere wa Bobi Wine mukati buli kaseera kati seba amugoberedde amugoberedde paka kati yina etuusa aligikuba bifaananyi ekyo kiggayi. Balazewa kituufu emotoka eri Hamadi sokoveyo kati nenyavu gundi aliwa balazewa mu ofisi saidi kiyayo kino kijja kitugoberera omanyi ekingambye gwe nyimirire wawo bonkwata biki kino ekimmotoka kino mbimanyi nga kikiyimiriza buli kaseera wa president andozo kiraba kale kiriwo nze ngamba ngende mu ofisi nkiviire genda butaina taswa kukwata genda wali eri bavude bali awo ko bagenda emoka tugagiza wali bagenda kale man so kenkiviire kino kimbwa so kenzire mabega nnonye bano bannamawulire ne baloya baffe mino yetulimu sawo kindisiza titiza manjiro kigaye kibeera wa president buli kaseera nti biki ndi mani wabe baba ni lyoba kama wange je baliko sebo bali waba abajide ku motoka eyo office ki sitegedde wawe bagenze badde nkyakuba kino ekifaananyi sajja ebifaananyi moroka yakyeriwa yiyo emoroka yakyo yeyo enjeru emoroka yakyo yeyo yennyini gye ntunuddemu kyambadde enkofiira ya red kyolina okukola sheyaringa these people tuliku URA era tubikana kubagamba emoroka mbu biki terina license terina biki bagivuse paka kombes paka mu kitebe bajekenenye si buli omu laba drone mama nyabo girabe duka drone girabe duka mama nyabo drone girabe duka mama yiri lewa nendo bakwatira leka mva no nyaba yaye bangi ngende ku motoka bano mbalinde basebo ne banyabo emotoka ebadde etuuse kugi inspectinga omusoro gwayo amanyi mangi Kyagulanyi alina amaanyi bano banasigale naye bali kubyabwe kuki naawe Amadi Koji manyi ameka abaziina mu Uganda yaweebwa Kyagulanyi aba diaspora sigenda kuva waggulu nga sibeebaza
you did something that is bannayuganda abali wano n'abebweru w'eggwanga, but especially abali bweru w'eggwanga, even the president said about it nti mwebalire ddala kyonna kye mwakola. You did something great okulaba nga bano abantu bayogera obwama. Till now bakyayogera obwama. Sajja ntegeko galubindi, sajja kitiitiizi kino. Kino ekyaga nange Mukama Katonda ate neeno gye tugitadde bagambye tugijjeyo ate driver tulina okukima. Otuuka sheyaringa Ibrahim Kavuma kwe tuli ku page. Excuse me, one found the right is saying that they should come and remove the car. I don't know where they have gone. Which office? No, for remove the car. Yeah, for Chablani. Now they have gone to this site. They told me warehouse, and I don't know the office. They've gone to warehouse. They have gone to a certain office. I don't know the office. The driver, the car is left there. Even the lawyers, they have gone this side. And they have gone to warehouse. They've come, the car is that side, and the lawyers, they directed them to this side. They brought the vehicle for what purpose? Inspection or? Let me come back. Banange, ekiri wano kika. Kadroni wokalaba dduka mwebuli. Where have these people gone? Because they have parked in their way and they want they've told me that they have come this side. Which car? The car is that side, but the lawyers and the people, the journalists, I don't know which office they have gone to. Maybe enforcement. They have told me near warehouse. Near warehouse? Yeah. The warehouse is there. Now, which office do you think that they are? You guys have not come back at the same. No, they have come back because the car is that side with some guards, but they are not. All journalists are not that side. They are in a certain office. You take near warehouse. Okay. Ate gye bayingidde kyokka ate baagala kugijjawo emmotoka. Bane mubeereeko. Mubeereeko. Uli omu omusirikale kituufu kubanya bano abantu bafu tebamanyi na motoka ezekkola ki buli omu ayagalidde mu ofiisi ye buli omu ayagala tebamanyi kiki motoka kibagiyitira tebamanyi what is the purpose balina gikola biki buli omu agamba inspection ate oli agamba verification ate oli agamba undercation ate oli agamba buli kimu. I don't know what
Dakar, everyone is saying different things. Dakar has come for inspection, what and what. I don't know where. Yeah, Dakar is better. You know, I'm saying they needed a brave. A brave is among the people who are with the journalists. Bane banya abatuuliriza emmotoka tumaze bagambye tewali journalist akkirizibwa kuyingira gye bagenda gikolera mikolo gya bagenda giteeka mu bitraka kyo tukimanyi n'olumala bagyateeka mu traka ebyaddala bagambye tewali journalist akkirizibwamu Nze ndi ku live ate ogirabye sorry mulira omusajja oli agambye ligona tuli agambye muti tugenda kweyingira bali genda kisagenda yingira ne wano egenda kuyingira omwo egenda kuyingira omwo buli omu akontradictinga buli omu yeebuuza buli omu agaba komandi yiye tebatwagala kuyingira tebaagala tuyingire baganye omusajja ono You have done your role. Now let people work. Okay. Don't. Please give them a comment. afande omusajja ayingidde omusajja ayingidde oyo omusajja omuzibu ennyo ayingidde omusajja omuzibu ennyo ayingidde oyo omusajja mubi oyo omusajja ayingidde omusajja omubi ayingidde oyo omusajja omubi ayingidde oyo omusajja omubi ayingidde waliwo abadde alemeddeko tayingira omusajja ayingidde omusajja kiyingidde ebyaddala
kigenda ku moroka ya yes musajja ayingidde abe musajja ayingidde bannange gaayo oli ayingidde kwakuba ate nga mubi sokoje okubira eddenge sito ekisajja ekyo manyiwo kiŋŋambye tolina okukola olina osheyalinga basiteta ate gayikambega gwe bogera uyu omusirikale naye atugoberera kunafu naye moka yafuwagire twagala disembere twagala abeerawo aye wase tumumanyi akanti gakayaye kati tulina kakuvuli kaseera akaketuvi ebyaddala eki ono omyayi wa KTV ayogera n'abagayega ayogera omulaba baabali bagenze emmoroka ya State House eri wallahi bana emotoka eri enjeru ngenda giswamira wano naye bana nandaba yamponinze dda naye tugenda kutya wetunatya tetunapama mu nnyumba wetunatyenya tunapama mu nnyumba yiyo emmoroka ejja yiyo omulabo oyo gayi mwekiriwo nemuno enayo ya State House bana buli omu mbega katalabe ekiriwo basebe ne banyabo mbadde nsaba president taliimu naye mbadde nsaba mumpulirize basebe ne banyabo nga wekyatandika emmotoka eno yajja mu ggwanga nga bannaffe aba diaspora n'abamu mu Uganda webagicontributinga mu ngeri eyo mbeera nga bagicontributinze ne tusobola okubeera nga mu Uganda tusoose ne tufunamu Hamadi y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga buli kimu ekikola nga omwana wa BBS omu bate weyaginnyonnyola obulungi mweyo engeri abapoliisi mu 7 ebyenda n'ebikola ki ne bibeetokota saawa zino ne bagireeta ne bagenda mu kimukooti ne batusinga omusango Bobi n'agamba Kyagulanyi ye mukulembeze n'agamba sirina buzibu na kintu if you want to inspect it ne kasate mutateekamu kakira wammwe kati saawa zino zennyini tugireese naye kuliko abasajja abana aba State House bano mbamanyi bulungi eno emmotoka ebeera nnyo ku Kyagulanyi eno eya UBG ebeera nnyo ku Kyagulanyi mugiddemu abasajja kwegamba batuleetedde ebizibu ayingira ne banaye mbega asigala mbega bamukkirizayo okuyingira tetumanyi yes munda waliyo denisite batambulidde ku mmotoka looya kwali ku mmotoka naye bayinza okubabuzaabuza batono ku mmotoka nga bo batono ku mmotoka panaawo okitegeera basobola okumakwata baliko banga basatu ate kati abapoliisi be bangi oba aba inspector oba ku URA jukira bano bonna bakolera muntu omu 7 kati bayinza obagamba mujje munda mujje wabweru mujje wemuti kumbe eri balina bibakolamu naye abaana abamu yes ndowooza mukiraba batugoba kumukumu naye tetugenda kutya naye buli wamu batugobawo tetumanyi kiki tuve wano yeyo embeera eriwo
Emmotoka basobola ogiteekamu bi wireless erina kamera yes. Abatuuliriza mwebalire eddala byonna. Akasajja akafulumye katugamba direct wali emotoka keyingidde awo ngozi tugirire enkya si yakuvaayo kati era Ono gaya abadde n'ebyemusajja. kati olaba emotoka yesefuse parking Eyagundi ya State House. emotoka bugiwambye tebusobola gita kuba olaba baba kujja gikuba musolo olaba wali wenyewe webadde Obadde bagikeberera yes. nagikeberera Waliyo looya ne Dennis naye olaba awo wenyewe webadde basobola gikebererawo nagikubirawo musolo nevaawo ne bagikubira biiru nomani ngemusasule mu banka wali okiwulira ogenda kuyiwala wali nosasula nosasula banka ne bagikuwa naye kati bukoze eki kiki mafengedde kiba kimanyi kyagulanyi mwali kimugoberera buli walaga ebyo bimafege nsinyiziza kiŋŋambye nzire wawo nkubira ekifaananyi obulungi mbikooye nekijja zigagwenya nengane musajja kiki nandeka nzire wakwanda wonkubanya ebifaananyi naŋŋamba nzire wawo oba kinkubira obulungi asebo ne bannyabo kyekino ekiriwo panaawo emmotoka bagiwambye yo ewambiddwa. Emmotoka kirabika ewambiddwa. Anti awo ewambiddwa si kati. ate emyezi nga gyakigiti Nze ntidde oyo gayako nkatya mulamu bwange nkatidde nkugambye kagayako nze nakalabanga nga naye kalina olugezigezi naye ate era wenkala yakwogera n'omuyaaye naye nakawa approach ennungi tegeddeo kagayi kafe nze mutidde mulire Yito omande gafulumayo. Wala ile moka ya SFC esanzewo estoko si ingide teriwo. Kati imagine jana e parking. Godo ni parking ewo. Nkatidde. Wallahi nkatidde. Nawe kakana kati boyo bwojogere nyolo utakibaji. Kati ya muntu nze nagambye gwe wemanya gwe okitegera kina bagambye kumacha. Gwe wakiririze muntu nze ali kwalali. Gulachi otyanga sobula mbeka. Nakwenda nakola place nga kyanonya wakubire eggulire kati bajiwamba ali. Gulachi otyanga ngo kitegedde ntize. Adanonya. Adadole tayira bakubagulire. Gere speaker baliwo. Bali get speaker. Amaka bapakinzewo. Bayingide. Get speaker yayi. Yaze ne council. Wale ni. Wala nyalo. Yazunga. Ese olawe kya kyamwire kumuruka kuva magi. Mama. Kingambi. Kati nzuno kinkube ekifaananyi ati okyagala nnyo. Batukubye engumi nga kugundi wa Pastor Iga. Kati kubali tokimanyi. Anyinkibati kubye engumi wa Pastor Iga kukuzika Pastor Iga. Aye yamugona akitasa. Jikira kyali kitambulira ku picho. Kugambye gundi yasoko check exposinga onwa ola depozi weche depozi yali ya makerere. Kyekiriwo. Tebali kumubali kesimuze bagajite kamuzi gundi. Abantu balaba bayaye. Kati kale basebo ne bannyabo kyekino kyennyini ekiriwo yiiyo emmotoka kyeyalinga wakatuuka emmotoka y'omukulu yiiyo etuuse
Emmotoka yiyo ey'omukulu etuuse sheyalinga oba wakatuuka. This is Ibrahim Kavuma muzeeyi. Oba wakatuuka sheyalinga yiyo emmotoka bigi. Tuuka yakatuuka yiyo bigi eze ku musolo. Yiyo bigi eze ku musolo. Bigi eze ku musolo. Kale. You bigi eze ku musolo. Nasebo ne banyapo yeyo you bigi president convoy. Yeyo eze ku mukolo eze ku UNRWA wano hano munsonyi okuteekamu ekifaananyi ky'omunyampi. Eze ku UNRWA kugikiyalinga nanti begana ku abantu bagamba teri cleared yiyo. Kale.